Nane nekyakulanya abantu yabamazeemu amaanyi miliyoni emu ku Katolo bwama endala oli zimutwalira ddi oli musangawa omuntu bw'aba avudde mu nsingo badde omwagala kale towaayo bingi naye waayo ekikujaamu. Olutalo Bujingo aluzzeemu kabisibisi yaggula olutalo ku Kyagulanyi Ssentamu ebiseera ebisinga azaamu Gwowalampa naye Kyagulanyi Ssentamu yagaana okwanukula Pastor Bujingo era ndooza y'ensonga emuluma lwaki akyalemeddeko lwaki amuwalampa enkya n'eggulo anoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu afune wamwogererako. Omanyi bba abantu abamu bakola nnyo ze twandiyise ffe ensobi kumbe bakikola bakigenderedde nga banoonya omuntu ow'amaanyi gwe bawalampye abaanukule balowooze nti waliwo olutalo wakati w'ababiri abo. Omuntu bw'owulira ebigambo Bujingo byayogera biyinza okukulowoozesa nti Bobi Wine alina olutalo ku Bujingo kumbe Bujingo yalina olutalo ku Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi Ssentamu tamwanukulangako era sikakasa nti anaavaayo n'amwanukula kubanga ekisooka nti Bobi Wine kaŋŋambe nti alina abamulwanira era ogenda okulaba ne bw'ayogera ebikankana ebifaanana bitya abaana ku social media be baanukula Bujingo so si Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tusooke tuwulirize akatambi ka Bujingo biki byayogedde ku Bobi Wine. Abantu bonna babuuza olina nsereko mu bulamu bwo nange mbuuza gw'oli nsereko mu bulamu bwani? Ali Haji nsereko Mukama kutwera omukisa nange kwe kusaba kwange kwenjagala okussaayo olwaleero nti wali ogambye nti kino kyekisanja ekisembayo naye ffe tukwebaze tutya. Ali Haji nsereko Muhammad omubaka omulondo wa Kampala tukwegayidde bwegayirizi kuno tokomawo ku lulwo wali olangiridde nti omaliriza okyali mwana muto naye ate tukuzuddemu ekintu kyetutali tutamanyi kyetwali tutemanyi sente zo tozirya wekka tukizudde komawo kubanga kizibu nnyo bannanga ofunayo omubaka omulala wa palamenti alina obujulizi obw'olwatu nti sente ze tazirya yekka ne bwe bayimirira mu kuziiko bawulira ayimirira n'akubagiza baafuna akakodyo mwe bawetere ekkoona obutalaga buvunaanyizibwa bw'aba amalirizanga agamba Kyagulanyi abatumidde nga bakuba engalo ng'agenda abasiru anze mbayita basiru tusibire ne kibagenda kunkola ayogera ebintu byonna mulumbe etakungubagira wamu n'abafiiriddwa ajja kukolokota Museveni olumala Museveni olowooza nti kasita nassawo olubugo twamusindika mu palamenti agenda kuteekawo ku lubugo bw'aba amaliza nakino bannange kankibabuulire saagala vaagulu nga sikyogere ne mugaa nti agenda kukubawo omuwendo naga Kyagulanyi antumye embagambe nti abatumidde akazindalo n'akaddize musi nane n'Ekyagulanyi abantu yabamazeemu amaanyi miliyoni emu ku Katolo bwama endala oli zimutwalira ddi oli musangawa omuntu bw'aba avudde mu nsingo badde omwagala kale towaayo bingi naye waayo ekikujaamu. Bano abantu abavuma gavumenti nti mbi nnyo mu bajeti mwebali emitemu abafuna sente ziva mu buli koona naye oba bagenda baziikawa nazo n'oziika omuntu gw'otoliddamu kulaba n'oga nti ekibiina kyonna nga naawe kwoli obaddeyo miliyoni emu Kyagulanyi wakala ate era wooli era togenda obiwulidde bulungi anenya Robert Kyagulanyi Ssentamu okukubagiza mu lumbe lwa Katolo bwama okuleeta akakadde akamu bwe kati nti kyabadde kya buswavu nti Kyagulanyi abantu beewuunyizza nnyo okuwaayo akakadde ne twebuuza nti mu Buganda kyafuuka ddi ng'okukubagiza ssente z'omuntu z'awaddeyo ziba ziswaza gwabadde mukolo nti gwakusonderako ssente nti Bobi Wine yasinze okuwa obusente obutono nti kimuswaza. Nze ndowooza nti okukubagiza omuntu yenna okukwata ky'oyinawo kubanga olumbe omuntu okufa teruba luteeketeeke wabula muntu kigwawo bugwi ky'okutte kyonna ky'owaayo tebasalangako nti gundi yafiiriddwa naye banaleeta amabugo mutandikira ku ssente bwe ziti oba bwe ziti
kati wabanga omukulu oyo sente zasobodde okuwaayo kabadde kakadde kamu bangi bambi ababadde okulumbera omukulu oyo nga bawaddeyo sente ezikka wansi w'akakadde tebaboogerako wabula bagamba Kyagulanyi yabaddeyo akakadde. Kyagulanyi okuwaayo akakadde yakikoze mu mutima gwabwe Sseruganda kubanga badde talina buzibu bwonna nakatono bwama. Naye ye Bujingo akirabye nti kifuuse ekyokusekererwa kubanga yawuliddewo abanene abazze ne bajja n'obukadde 10, bukadde 5, bukadde 2. Naye twebuuza nti olwali Robert Kyagulanyi Ssentamu yawaddeyo akakadde kamu. Yes, Kyagulanyi Ssentamu akolawa, yali muyimbi gwe batakyakkiriza kuyimba, naye nga remember nti mu music mwe yajjanga essente ezamuyimirizangawo ng'omuntu n'okutambuza emirimu gye emirala. Buli bizinesi ya Kyagulanyi baagirinnyamu, era ne bw'abanga yawaddeyo akakadde ako yakawaddeyo mu bulungi olw'okwagala kwabadde alina ku Kato Lubwama. Yes, wabaddewo bibadde birumira wakati wa Lubwama ne Kyagulanyi Ssentamu nga Lubwama alumba nnyo Bobi Wine, era Bobi Wine nga bw'eri nkola ye tamwanukulangako, tamuddizanga ku kigambo kyonna, wabula nga ffe ababiraba ffe tulaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki tayanukula ku Kato Lubwama ng'amukuba nnyo. Naye ye Robert Kyagulanyi Ssentamu akugamba nti wabadde tebalina buzibu bwonna, era Kato babadde basisinkana mu biseera byabwe ne boogera ng'abantu. Kati okuwaayo akakadde k'essiringi kano yakawaddeyo mu kwagala kwe, naye mu lumbe tebasalangako nti ssente tulina kuwaayo bweziti, guli togawadde mukolo gwa kujja kweraga. Kati olwaliro pasito omulamba boddira ekyaki oba kaŋŋambe ekiralo ky'ente kuba tekyali kyaki, boddira ekiralo ky'ente n'okifuula akatuuti k'ebyobufuzi n'oyagala oyisizeewo ebigambo byo okusekerera abalala. Tulowooze nti abawangayo ssente empitirivu mu lumbe lwa Kato baali bazze kweraga bafune ekyokubajjukirako n'ebyokuboogerako, kubanga gw'ogamba nti bano bayisangayo ebyobufuzi oli ajja okwogera n'amaliriza nga akugamba Kyagulanyi Ssentamu abatumidde, tubiwulidde mu katambi ako. Wabula bwe bamaliriza ne bawaayo omuzindalo nga tebalina kye bawaddeyo. Omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ajja n'awaayo akakadde kamu ky'ogambye nti kyali kya buswavu. Kati ate gw'ovumirira abayisaawo ebyobufuzi, gw'oddidde akatuuti ka kyakiyo okafudde akadala k'ebyobufuzi nti okampeyingira Nsereko Muhammad okukomawo ku kifo ekya Kampala Central ekisanja ekiddako. Kati tolaba nti naawe wennyini otubuzaabuza toyagala boogera ku byabufuzi mu nsonga zitali za byabufuzi. Kyaki ogikozesezza nti okampeyingira Nsereko nti mumusabye akomewo kisanja ekijja. Kati gw'oli musumba wa kikula ki? Twebuuze nti by'osomesa abantu byebyo by'oteekeddwa obbabuulira. Enjiri gy'owa abantu ya byabufuzi mu Bayibuli osimbuddemu njiri ya byabufuzi nti gy'olina okuwa abantu. Kyagulanyi Ssentamu mu Bayibuli mwali kuwafuula ekyokuyigiriza buli lw'obeera katuuti. Kyova olaba nti abasumba abamu, abantu abamu beerimbika mu busumba naye nga bafuuka bafere, bannabyabufuzi abafere. Kati gw'oba nga wasalawo n'osala eddiro n'ova ku njiri y'obwa Katonda, Mukama waba yakutuma n'olema okutambulira ku kye yakutuma, n'osalawo nti ojja otambuze politics, vaayo mu lwatu olangirire nti tokyali musumba, wabula n'otandika kutambuza politics nga bw'okitandise. Kubanga gwe okampeyingira bamuhoozi, gwe okampeyingira Bansereko, ate gwe toyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogere ku byabufuzi. Oli muntu wa kikula ki? Kati sooka weetegereze bano abantu babadde ku kyaki olunaku lw'eggulo nga baselebratinga Father's Day, naye tunuulira abantu bamaze ebbanga nga basonda ssente z'okuzimba kyaki. Babasuubiza obbazimbira Pentagoni, babasuubizza ensi n'eggulu, ne basonda ssente empitirivu obungi. Wazimba amaka gatunula nga muntu, emmotoka ovuga nnene, naye sooka otunuulire endiga ezisonda ssente eziwaayo buli saavisi ebeerawo ne ziwaayo, naye sooka otunuulire we zisabira olabe bwe beebiriga mu bitosi ng'embizzi. Naye basajjamu temulira abaggulu.
Ye embeera endiga gye zisabiramu enkuba bw'etonnya ne zeebiriga mu ttaka oba lwakuba ndooza babafunira n'erinnya nti ndiga kati n'abantu ate nabo ne bajja ne beeyisa ddala ng'endiga. Toyinza kuba mwana wa muntu, toyinza kuba musajja mufumbo wavudde waka oleseeyo omukyala n'abaana, toyinza kuba muntu alina amagezi n'ojja mu kyaki kusaba wabula nti olw'okuba celebrating Father's Day ne weebiriga mu ttaka engeri eyo. N'omusumba w'ekkanisa ennamba n'olaba abantu nga basonze ssente zaabwe emyaka n'emyaka, emyaka gigenda mu 10 basonda ssente, gwe bw'ozimbiramu bamalaaya bo amayumba, bw'ogula emmotoka ennene bo batambuza bigere, abandi bakyasula mu mizigo, ssente basonda kuzimba nnyumba ya Mukama ekulemye okuyimirizaawo, wabula gw'oli mu kusanyusa abantu bo ne famire zo. Abakyala okyusanga bw'oyagala. Musajja mukulu nze mbadde ndowooza nti okudda mu kuwalampa abantu abatagenda kwanukula batakulinaako obuzibu wasaamu bakyala bo gw'osirike, kubanga endiga zakwesiga nti wena bazimbira kyaki bafuneko ekifo ekirungamu we basobola okutenderereza omutonzi waabwe. Naye awo nkakasa ne bw'oba okola otya Mukama tayinza kukkawo ku bantu abo nga Mukama ayagala okukambisa otebifaanana bwe bityo. Kyaki ziri mmeka wano mu Kampala mbuulirayo omuntu omulala ng'oggyeko ggwe muntu ki omulala alina ekyaki efaanana ng'eyiyo nga abantu basabira mbisooto bwe bityo? Oba ssente zaalema okuzimba kyaki kale bakubire ekibaati basabire munda enkuba eremenga kubaggweerako. Basajjamu omuswazizza nnyo ekkanisa. Omwami ono yatenderezza nnyo Muhammad Nsereko okubeererawo Katolo Bwama. Ffenna twasiima omulimu Muhammad Nsereko gwe yakola kuba ekituufu yawaayo obudde bwe era yabeerawo, era naffe tumusabira nti Mukama kye yakola omutima gwe yalaga omugenzi Mukama alimusasula ekirungi ekisinga ku kye yakola. Naye ate gw'omufudde nti ekyokulabirako ate ovumirira abalala ng'osinziira ku Muhammad Nsereko kye yakola. Buli muntu aba n'ensonga ye lwaki abeererawo omuntu. Gweweebuze bameka abafudde naye ate ne Nsereko n'atababeererawo. Kitegeeza nti okubeererawo Katolo Bwama baali balina ekyabwe nga bba ababiri ekibagatta. Kati bw'abanga omuntu ali talina nnyo kimugatta ku muntu ajja kujja lumwe ng'omuyimbi munne oba yaliko omubaka wa palamenti oba mu ngeri yonna, naye ate tojja musalira musango nti lwaki gundi tewakoze nga gundi kye yakola. Kuba naye wenyini omusumba oyogera ku Kyagulanyi Ssentamu naye nawe waliyo lunaku lumu mu kumusabira pozi ne mu kumuziika era n'omusabira. Kati y'ensobi gy'okola nti ovumirira abalala naye ate naawe era waliwo mu budde bwa mirundi 2 obw'ensonga. Lwe waliyo mu kumusabira Kyagulanyi yaliyo, lwe yagenda okuziika nawe waziika. Kati gwe oyagala naye amale wiiki nnamba ng'abeera ku mulambo gwa Katolo Bwama, gwe nga tewabeerayo ezo n'ennaku. Ekyewuunyisa nti gwe mwennyini ovuddeyo ku nsonga endala ng'era Gwowalampa ono yali yawabira Katolo Bwama ng'omugamba nti bw'aba abanja Katolo Bwama agenda amusanga emagombe amusasule ssente z'adagala okumusasula. Era gwe wennyini n'omusaba nti omuntu bw'aba akulesa eddaala tomuwalampa, muleka kufuna kasajja ku mutima. Gwe wennyini ate ofuna akasajja ng'olaba nti Kyagulanyi yakuleka. Ogenda okulaba levo Kyagulanyi gy'aliko tosobola kugituukako wadde olunaku n'olumu, tosobola kumutuukako wadde mu kwota. Kyova olaba ng'omufudde emboozi mu kyaki oyagala omukyayisa abantu abakuŋŋaanira mu kyaki yo. Naye munnanga abantu baasalawo omuntu Mukama gwe yawadde gwe ne bw'onoomulima empindi ku mabega oyinza obutamutuuka. Kyewuunyisa nti by'osomesa abantu ate gwe si by'okola. Obagambye omuntu akulesa eddala tomulima mpindi ku mabega tomuwalampa, kyokka ate gwe ono oli mu muwalampa. Kati gwe by'osomesa lwaki tosooka okubeera ekyokulabirako? N'endiga z'obuulirira ne zirabira ku ggwe ne bamanya nti musumba kyatugamba, naffe kye tuba tukola kubanga naye akikola. Ogaana abantu kuwalampa bannaabwe kyokka ate gwe ababuulira owalampa. Sooka owulirize ng'agamba abantu obutawalampa babalesse madaala. So bannalubaga ne bamulonda Lubaga South n'agenda n'alyako ne wabaawo awo abanyiiga mbu teyasoma, naye waliwo magezi gembawo abantu mwenna abagenda bajerega abantu. Bw'olabanga omuntu akulese jjawo akasajja ku mutima.
osigala mu bitabo ebibi bya bwereere era afudde agamba teyasoma akyavunaana mbu teyasoma era nga abanja bamuwe fayini kakati akirire emagomba gimugyeko eyawabira akatolo bwamu obutasoma era nga weewaana nti anaakuwa akawumbi kosti z'emisango n'ebisigadde gyali omanyiyo. Oyo ye musumba wammwe Bujingo bw'atyo ye enjiri yagifuula nti agiwoera ku Bobi Wine. Yafuula kyaki nti kagenda kuba kadala ka byabufuzi. Ye ayisizaawo abo baawulira ayagala ku mutima gwe ng'omuntu omu. N'ate nkukakasa nti tolina muntu gosobola ku campaigningira abantu ne bakuwulira. Obeera n'abagoberezi bangi batula mu kyakiyo era ejjula. Naye tosobola campaigningira muntu n'awangula. Ekyo nkikukakasa. Era bwe weeyimba mu nsereko nti ogenda mu campaigningira 2026 ndabira ddala nga musajja wattu omusudde ne waba yandyetaaza okukomawo. Wandimulese n'otamukubira kampeyini ye ne yeenoonyeza kaluluke mu mirembe mu bantu be bulijjo abamuwagira n'awangula Kampala. Ne bw'okayingiramu nti gwe mu kampeyiningira nkukakasa tagenda kuwangula kalulu ka Kampala. Ali Haji Nsereko Mukama kutwera omukisa. Nange kwe kusaba kwange kwenjagala okussaayo olwaleero nti wali ogambye nti kino kyekisanja ekisembayo naye ffe tukwebaze tutya. Ali Haji Nsereko Muhammad omubaka omulondo wa Kampala tukwegayidde bwegayirizi kuno tokomawo okululwo wali olangiridde nti omaliriza okyali mwana muto naye ate tukuzuddemu ekintu kyetutali tutamanyi kyetwali tutemanyi sente zo tozirya wekka tukizudde komawo kubanga kizibu nnyo bannanga ofunayo omubaka omulala wa palamenti alina obujulizi obw'olwatu nti sente ze tazirya yekka